ekiriyo byonna biri mu nteekateeka. Obumanyi tuli mu nteekateeka ey'emisinde gy'amazaalibwa ga birthday. Wano tulina Honorable Betty Ethel Nabiyima, ono embaka wa Parliament wa Wakiso, omukyala ekya leero aza okugula emijoozi wano gibaleomu obukadde bw'ensimbi mugiraba era agenda omukwasa Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, minisita wa Kabaka avunanyizibwa ku by'emizannyo, abavubuka n'okwewummuza, era nga yawumye omutwe mu nteekateeka eno. Oweekitiibwa tukwaniriza era tusaba okukola omukolo guno kuba tumanyi ebyokukola olina bingi nnyo. Honorable sooka obeeko kuyogera lwaki okoze kino. Oweekitiibwa ssebo Oweekitiibwa Kiberu era n'eri Katikkiro tusaba mutuso okwebaza kwaffe eri baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti ate atulaze omulamwa obutasagibwako ffe ng'abaana ba leero, ate nga tukakatako okulaba nga twongerayo omulembe omutebi mu generation oba omulembe omulala, era ng'olwaleero nti omulamwa guli ku baana abawala. Tugambye tetusobola kusigala nga tugambibwa nti abange mu abaami mubenga mwebasaaye mu kulaba ng'omwana omuwala ayongera okukola ki okuyambibwa. Kyekindeese ne bano abaana abawala, kubanga ffe omulembe gwaffe nga gweddewo tulina okusitukakatako ffe bamaama yonna gye tuli ne abakyala wamu n'abazadde, buli muzadde oba mwami oba mukyala, okulabira ddala nga oyongerayo omulembe omutebi ogujja ku leve emu oguteeka ku leve endala. So ngenda kwogera kusaba nti tusigale nga tuli basala. Ate ne kino tukikoze nga kabonero katandikibwako eri bannawakiso. Bannawakiso bangi bali mu kugula emijoozi, bannawakiso erina gye tuvudde, naye ffe era tugenda kudduka mu ngeri ya kinnassaayansi. Abawakiso ne bannakira tugenda kubeera ennamboolaawo sayidi eno endala. Ate ngenda kusaba ne babaka bannange yonna gye bali, buli omu asala amagezi gonna agasoboka okulabira ddala nti mu kitundu kye tudduka, kubanga ffe tukuma emibiri. Kino kyokka kyokka nga wetulwanisa endwadde, wetuyambako abalala bonna okulaba nga nabo balwana, naye mu byonna nga twongera okunyweza Obwakabaka. Buganda eyongera okubeera ku ntikko n'abaana ba leero, abaana b'essaawa zino. Honorable Betty Ethel Nabiyima, mubaka mukyala Katikkiro Wakiso, Zakaka Kookolo, Oweekitiibwa Minisita, naye akukwase emijoozi gyo gy'oguze. Omubaka ate nga yembaka wange atwala ekitundu mwemba. Njagala Honorable Nabiyima okwebaza ennyo nnyini ddala, okusookera ddala okujjumbira enteekateeka eno. Kabaka bw'alangirira olutabaalo luba luze, buli muntu ffenna nga bagabe be tugoberera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, akabonero okukuyita n'abaana bano abato naddala ab'obuwala, omulamwa gwaffe nga bwe gugamba nti abasajja bakulembedde okutaasa abaana bano ab'obuwala. Ako kabonero kakulu. Naye kalimu akabonero akalala kenjagala okwebaliza. Abaana bano bwe bajja ne balaba ebintu bino ne bamanya nti omuntu owaayo omutwalo gumu n'ekitundu okusobola okutaasa abalala nga teweefuddeeko wekka, ako kabonero kakulu. Nabwekityo olw'Obwakabaka njagala okwebaza ennyo nnyini ddala nga ngenda okukwasa emijoozi gino. Njagala okukunga ababaka ba Paalamenti bonna abalala, si bokka, kubanga buli kizibu tukitikkamu mu bamemba ba Paalamenti. Kino si kituufu. Okuzimba eggwanga ne tugenda dizimba ne bamemba ba Paalamenti bokka, naye buli muntu ojja kuvaayo otuukirize obuvunaanyizibwa bwo, okole ekyotekedde okukola naddala nga kigasa ng'era kiyamba abantu abalala. N'olwekyo njagala okukunga Obuganda bwonna olw'olunaku lwakubiri emisinde gya ku Sande. Saagala mupakuke ku ssaawa esembayo mutumenyere ne geeti za BBS nti mwagala mijoozi. Tuli bamaliivu, tugenda gitunda gijja kuggwaawo. Mu kuzimba Buganda buli muntu olina okukola oteekeddwa okukola. Ntwala omukisa guno Oweekitiibwa Honorable Nabiyima okukwasa emijoozi gino ku lw'abantu bo, ku lw'abaana bano abato, okusobola okubataasa akawuka kano akamukenenya, nga tuli ne bannaffe bonna be tukwatagana nabo, Airtel, UNAIDS, DFCU, BBS, CBS n'abalala bonna bannabikago. Ebale nnyo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, tukyali tereevu ku BBS fine era tugenda kwata etunaba ku muntu wali omubaka wa Nakaseke Central, Honorable Alan Mayanja Sebunya, naye tujja kusaba ssebo ojje mpola mpola. Honorable Minister Honorable ndiye sobola okuddako wano. Mwebale nnyo bannaffe. Temugenda mubaka wa Nakaseke Central.
naye ajje butereevu. Banakaseke kyali ku terefayina eyaffe butereevu butulungi abava omusajja Ssaabasajja Nakaseke Honorable Ssaza lya Ssaabasajja Levomesi aba amaze dda okugoba era Honorable Alan Mayanja Ssebunya ono yaliko wano mu Buganda nga sipiika wa Buganda Youth Council ensonga zitembese bulungi era awataliko nakadde kansa wabako obugambo bw'oyogera oluvannyuma minisita akwase ettu lyoguze. Mwami Busulwa neyanza nnyo omukisa guno gumpeereddwa basebo ne banya abalabi ba BBS Terefayina. Nze Alan Mayanja Ssebunya naliko omukubiriza w'ekikola abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda ng'era ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe minisita waffe atulambika oba oliawo abantu kwe kusiima abantu b'e Nakaseke ne bankwasa obuvunaanyizibwa omulimu okubakiikira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu abeesiimi era ab'ensonga ba Nakaseke ey'omumasekkati oba Nakaseke Central. Olwaleero bwe sandikoze kino kyandyewuunyisiza ensi naye okukikola kinkakatako kubanga mu kutendekebwa kwe twafuna nga tuli mu Bwakabaka bwa Buganda nga tuli emikono gy'Oweekitiibwa Mpuuga, Oweekitiibwa Sseggona, olwaleero emikono gy'Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu, buvunaanyizibwa bwaffe ng'abavubuka kubanga Ssaabasajja Kabaka omulembe yagutukwasa kyabavubuka mukulemberemu olutabaalo. So era be baffe mpiira egy'amasaza olwaleero mu misinde okulaba nti abavubuka bakozesa omukisa guno okutuusa message. Olwaleero abaana abawala batya mbuto era olwaleero statistics ziraga nti miliyoni 7 mu nsi yonna abaana bajjamu embuto naye ate tulina okubakubiza okubalaga kinga tonna kyalubuto ate kyannyonnyo siriimu kubanga olwaleero amalawo abaana b'eggwanga. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okubeera emunyenyeso mu kulwanyisa akawuka ka siriimu era naffe kwe kubeera obukukubira ne tuvaayo nga bukula okulaba nga twegatta ku lutabaalo luno kwe kujja okugula emijoozi gino ne bannange. Webale nnyo Honorable Mayanja Ssebunya minisita Muzindaalo mukwasizza ekitiibwa. Sebo Honorable Ssebunya n'abalya Nakabo oyise nabo njagala okwebaza olw'akabonero kano. Oyogedde bulungi gwe bw'otojja mu ntabaalo za Kabaka entuyo zaffe ziba zafa bwereere naye buli lwetukulaba buli lwenkulaba mu palamenti bwe tukulaba wano buli maaso gange nkulaba mumuli bya bulange wano bwena obuvunanyizibwa bw'otuukiriza nabwe ekyo njagala okukwebaza ennyo nnyini ddala okwegatta ku lutabaalo luno. Olutabaalo luno nga nsinziira ku ggwe njagala okutegeeza abavubuka bonna mu Bwakabaka buno bwaffe ebweru waabo kubanga enteekateeka eno tesosola mu mawanga tesosola mu ddiini. Nalabye emijoozi nga giteereddwa ku bbaasi aba BBS nga bagiweereza eggulu. Kano kabonero nti Uganda tulina okukulembera mu nteekateeka zonna ebitundu ebirala bya Uganda bigoberere. Amaanyi gaffe gali mu kulangira kwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuyamba abo abalina obwetaavu tusobole okusituka omulundi gumu ng'eggwanga. Mu kkoweere mwe njagala okukwasiza emijoozi gino ogitwalire abantu bo abaakulonda nkimanyi tegijja bamala era saagala balinde babaka nti okabe bagenda obbabulira buli muntu kwata omutwalo gumu n'ekitundu tugende budde bukyaliyo gula omujoozi guno gutereke mu nyumba yo. Mbakunga mwenna gye muli emijoozi ku masaza gyegiri ku magombolola gyegiri wano ku BBS weegiri ku CBS weegiri mu mbuga yaffe weegiri mu maduuka ga Airtel mwegiri mugule emijoozi ku Sande buli muntu odduke nga weetangira ekirwadde kino. Nnyo Oweekitiibwa nga tugenda kuva ku mpewo mu studio wali omukungu Ronald Kawadwa Isenkula Majestic Brands ekitongole ky'Obwakabaka ekikwasaganya emikolo gya Kabaka nga gino naye twagala okutegeeza gwali ku Terefayina nti tuli beetegefu okutuukako yonna gy'oli. Oweekitiibwa Sabbiiti yagiwaddeyo yonna eno wooli kasitoba nga emijoozi gyegiri gye gibakwasa era Ssebo Oweekitiibwa nteekateeka twagiwaddeyo n'abagala okujja ku Terefayina Ssekinoomu bajja wano nga walk-in ne bagula omujoozi gumu kitundu n'addayo ewaka ne balambula mu studio zaffe. Twagala okubaagaliza ebirungi waliwo mbaka Honorable Goretti Namugga w'e Mawogola naye ebbugumu gye lyeyongere yakankubira mu dakiika nga zizo nti ali mu kkubo
bwana batuuse tunagimukwasa bonawo oliwo kitiibwa tujja kutawanyiira okomewoko kubanga ebbugumu lyeyongera buli kakidde sirina buzibu ejja kubaawo weewaawo